Wabadde wamawulire agatambula nti abazanyi ba Kyetume Football Club Embeera mu kibinja ekyokubiri mu Uganda bwe bamaze akabanga nga basamba wabula nga tebafuna musaala gwabwe, ekiyinza okuba nga kye kireetedde ttiimu eno okubeera ng'ekola bubi. Bwe twakitegeddeko ne twagala okumanya ekituufu ekiri ku club eno, engambo zaatutegeezezza nti abazannyi n'olunaku olw'eggulo tebaatendekeddwa nga beekomyemu ogutaaka. Mu mboozi yaffe n'omwogezi wa club eno David Kalogoyi Mugoloofa bino abisambaze. Kya kirabu nze ndowooza nti ezo allegations z'abantu abaagala okutujja n'okujja kirabu ku mulamwa olw'okuba nti waliwo geemu y'oku weekend nga tusamba ne Lugazi FC. Ekirala, ttiimu olunaku olwaleero ebadde mu training olunaku ttiimu yonna ebaddewo era omusambi atabaddeewo abadde mulwadde. Owokubiri gwe wandigambye nti oba tabadde mu game bulungi abadde Lubowa abadde mulwadde, abadde ne injury. So nze ndowooza nti ensonga eyo gamba nti kirabu babanja emyezi 6 teba traininga bagenda kwekalakaasa bayinza obutasamba omupiira gwa ku weekend. Nze ndowooza nti omupiira gwa weekend gugenda kubeerawo era abasambi bagenda kubeerawo nti ekizibu kye tubadde nakyo kibadde kya kukyusa mu management. Bwe tumubuuzizza ku kyabazanyi okubanja ensimbi zaabwe bw'ati bw'atuzzeemu. Institutions ezisinga obungi zibanjibwa, ekyo kyo nkimanyi, naye ensonga ey'abasambi ba ttiimu ya Kyetume okugamba nti bamaze emyezi 6 babanja tebasasulwa, mukyo mulimu ki? Kubanga bw'otunuulira agamba nti abanja emyezi 6 yatandika ddi okusambira ku kirabu, kuba tulinamu abasambi be twakaleeta kati nga baze season eno by the way na second round. Kati bw'aba aze second round bw'aba abanja myezi 6 abatakulimbye, ekyo kimu. Ekyokubiri, abasambi abasinga buli omu alina ssente ze zaafuna ku kirabu. Ekitegeeza kugamba nti abanja emyezi 6 asooka kuwe kwasasulirwa olyoka omanye yakoma ddi okufuna omusaala. Abasambi okubanja wabaawo okubanja, but period eyogerwako gye sikkiriziganya nayo, naye ng'okubanja wabaawo okubanja kuba teriyo institution etabanjibwa nga bwe nkuganya. Ne kirabu zonna, ne kirabu ennene ze tulowooza nti nnene nazo zibanjibwa, naye ekyogerwa nti myezi 6 nze ndowooza nti eyayigambye nti abanja myezi 6 yalina okutubuulira yakoma ddi okufuna ssente. Mugoloofa akakasizza nti abasambi bajja kubeerawo ku mupiira ogwa Lugazi ogw'okuzanyibwa ku gganda lya sabbiiti eno. Mu relegation zone akwabo tunuulira tuli mu 12 tuyimiridde bulungi, kirabu erina points 19. Bw'otunuuliramu nti kitukosa tuyinza tulaganga abagenda okusalwako, naye nze kyemmanyi kiri kimu, season tennaggwako, tetunnasamba mipiira kusamba mipiira gigamba nti omuntu oba ajja kusalwako. Kubadde kirabu bwe tuli mu maaso eyakaalo kalungi yatusinga points ziri 5. Ze ndowooza nti emipiira 2 tusobola okukavalingawo ne tuwona relegation. Singa tewabawo kikyuka ttiimu eno eyolekedde okusalwako. Ttiimu ya Kyetume eri mu kifo kya 12 ku kimeeza ekya ttiimu ze 15, bakawangula emipiira 4 gyokka, amaliri emirundi 7 nga bakubiddwa emipiira 10. Bya Erikiiga, Salt TV, Omunnyo.